abatulaba abalungi mwenna abadde mix media mujje bareko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City. Bambi likinga commentinga osubscribinge okone ku kade omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Olunaku lwaleero lwa Sunday abasobodde ogendako ku chaachi ne munyeenya ku matabi mukoze ky'amaanyi nnyo. Abayisiraamu mwebale okusiiba, nammwe abakatuliki mwebale okusiiba. Kibo kitambudde tukitwaza ku saidi y'abayisiraamu n'abakatuliki tukitwaza. Leero lunaku lwa kunyeenya matabi. Abasobodde ogendayo ne munyeenyaako mukola ky'amaanyi. Nyongera okubajjukiza tubeera wano ku The Next Lodge ng'ebyokunywa byonna babirina. Ka live band kabeerawo olw'omukaaga balina bugadenizi obulungi. Bakebereko baana bawala abaweereza ebyokulya n'ebyokunywa bati babutibiwe bati. Babeera ne pizza ogulemu ne bakuwa 2, ogula 10 ne bakuwa mmeka? Kugambye ogula 10 bakuwa 10. Pizza yonna weeri ey'enseenene, ey'ebinyeebwa, ey'omuceere, balinawo n'eyeri n'ekiri kiri ky'otegeera. Abalina embaga sobola okujja n'olugana management. Ne kimu ne bakikwasaganya. Oba yagala kaziki ka music ng'oyagala kubeerewo waggulu mu bwengula. Balina obusisiro obwakabi oddeyo ne kibebbi ne mukola ebyammwe nga teri abagamba. Lwaki tebajja buzzi? Mujje ku The Next Bar and Lounge wano ku Kidde Lungujja mulaba amakula. Buli kimu bakirina. Ayagala ka stream, ayagala gundi sauna, ayagala okolamu ka gym, aerobics, byonna babeera nabyo. Olunaku olwaleero nno Biba sooka weyanjulire abatulaba ku The Mix Media. Abatulaba nga bulijjo amanya n'eddoboozi yenze Biba Uganda omuyimbi wo ate era nga tubeerawo ku The Mix Media okulabika nga tuttaanyamu ku nsonga eziba zigudde mu industry okutwaliza awamu. Balamusizaako era mwebale tulaba. Olunaku olwaleero nno tugenda natandika n'ebyo ebikoze amawulire. Omuyimbi wa Federation bannaye yaguze ekyuma. Ani papa Eddy Kenzo, Eddy Musuuzi. Papa respect and one love. Naye nze nja muyozaayoza olw'okuba ntino yaguze ekyuma ekya Escalade era muwenye ekitibwa Eddy Kenzo olw'ensonga nti agasseeko ettaffaali ne ku music wa Uganda. Sisobola kibuusa maaso kino omwana omuto akola ki akiraba naye emmotoka ekika kye yagize mpozi nga yayagadde genda mu lubu olwagamba nti omuyimbi gundi yagulawo ku Escalade n'omuyimbi gundi yagulawo ku Escalade kati n'omuyimbi gundi naye agenze mu lubu olw'abaali bazivuzeeko Escalade naye nze teyansanyusizza. Era siri musanyufu n'emmotoka ya Escalade. Lwaki? Nti Eddy Kenzo ku generation ife eyaffe yali badde aleeta ekyuma ekisinga Escalade oba si naleeta emmotoka nga zigwa mu bika by'aba Wizkid ebavu. Kati Wizkid asobola okugula Escalade oba Burna Boy bagula zirambogini n'agula zigundi Rolls Bentley Rolls emmotoka ezikanga ekuyitako n'ogw'eddalu. Kitegeeza yakoze ensobi. Nze emmotoka eyo baali badde bagizza nayo ne bayitamu emmotoka endala. Nze papa njagala nnyo ebintu bye byakola naye selection gye yakoze y'emmotoka yamulondedde akalulu yamulondedde kafu eyo emmotoka bwe kiba nti Bobi Wine yagivuga Dr. Jose Camino n'agivuga kati gwe Eddy Kenzo wa generation eno wali badde otuyiwamu zirambogini zetulaba ku TV ba Wizkid ze bavuga Lamborghini ebwama bweti n'ogamba leero tufudde egenda kubwatuka tugweyo. Ayina akasente papa Eddy ayina sente sigivumirira nenze ngamba nti yali badde akola best choice egwa mu generation yefu. Buno obudde bwe butuufu obuguliramu ebyo ekyuma ekyo? Tewaliwo budde butuufu na budde bukyamu kuba sifa abamugerera naye ye bw'abanga akasente akafunye ate ng'ayagala okukola kuba eno show business ng'ayagala okukola amawulire ogenda n'ogula nekyongera ku bintu ebikwogera ku bugagga bwo no comfortability mu kutambula kuba abadde avuga motoka kipapa abadde abeera mu Land Rover Range Rover ZTX ezo V8
nazo nga toziyisaamu maaso nazo z'amaanyi n'ekimanyi yeyagadde okukyusaamu ngera omanyi nti bizinesi yaffe ya music ya show business kasobola nange bwe naleeta kali akange ekyalo ky'Emmengo ne kikyankala na Wakalaba siba mwaka kuba ebifaananyi akamotoka kange nakaleetaawo ne kakongojjamu 1 2 3 4 Mengo neeraya era ne Katonda bw'anambulesingayo n'akasente nga nkyusaamu biba buno bwe budde Eddy Kenzo nze mbadde ngamba oba abantu abali abayimbi banno bo bagamba nti buno obudde si kye kiseera Eddy Kenzo okugula emmotoka ani si naakola ku nsonga za federation ensonga za federation yazikolako wabula kye tutanaba ku receivinga poze sente ate nga ali mugula mmotoka ngaliwo abalina sinali egamba nti abika agula ku federation yaguzeemu emmotoka tujja kunoonyereza tumanye naye kati nange sinza kiwaako gundi yonna kubanga simanyi kuba ne V8 gye yavuga sente yazijja mu federation nyumba gye yagula Seguku sente zaali za federation so sisobola kikubamu bituli nti olwokuba yaguze emmotoka ate nkyatakinge kuki ku sente za federation nedda tukitwale nti yegulidde nga ye bwe binaazuuka nti yaguze ku za federation tujja kuba tukikola ki tujja bbanga tukimanye because amazima tegeekweka yes naye nga sisobola kyatakingayo bwenti right now ne Uncle Dirisa emmotoka eyo anaagisobola kiki okugivuga ogimanaginga first of all enguudo zaffe wano temuyise bubi temutawaanye nnyo no kati ezo emmotoka ziba temanya amafuta gaagasobola n'obuzibu bwe tulina emmotoka ezo tuzimanyi enguudo kati olaba eyo emmotoka era baba bakugivuga tesobola kuyita ku luguudo lw'essalaama eba tejja kgendayo aba tasobola kuyita mu kibuga makati kuba ebinnya bingi aba alina kuyita ku express z'enguudo ndo zakweyina otambulira yakukakuka kubanga ayina ekyomukisomo nti ayina emmotoka ez'enjawulo ayina emmotoka ez'enjawulo ayina za Alphard ze ayina zi V8 ze n'endala nnyingi nnyo kwasobola okugamba nti kati ngenda up country kanvuge eno ngenda wa kanvuge naye mu kibuga makati papa totawana giyisaamu kuba enguudo nfu bampa oyagisanga ku Mukwana Arcade ate okukanika wano waliwo abaffe bamakanika abazitegeera bamakanika abagiteeka kati emmotoka ng'eyo Escalade emmotoka ezo bwezo zirambogini zibentire zaani kati nene yange era olaba nti okanika kintawanyamu kuba spare wayo wa bay talabika bweba ina kyefuddemu oba olina okukubira abakugu Escalade evaawa Italy oba eva Rwanda teva wano Rwanda teva Rwanda wano tetunnabatuuka mu Africa nsi zikola mmotoka ezo ensi ezigezaagazaako ziri South Africa bwebange kati Escalade eringa bwolaba zino zi Benz eziri autobiography ez'amasannyalaze amaanyi nti weba ina kyefudde omwana aleeta kompyuta n'agiteekawo n'anyiga n'agamba kakati akatala akava ku left okudda ku right waya makati yakutuse nga bagirabira ku kompyuta bwamala okola ekintu ekyo ne bagamba nti ate kati ebyenda byayo ebyemabega bifulumyemu tubizeeyo bayite omukugu gwa jagitunge bintu biba bya kompyuta yabbeeyo maintaininga kyo kimu ekyokubiri n'okunywa kwayo eri expensive naye kyenneekakasa nti Eddy akasente ako akayina si musajja mwavu nekirala abayimbi music avuddewo kati abantu batandise kweraga bwerazi byuma kuba twalabe ne Figaza yayingizaawo ekyuma Figaza yayingiza ekyuma Figaza ani yamugambye oyingiza ekyuma yaleese ekyuma omuganda wange lwaki taso nayongera ku music yaleese ekyuma kati abantu mu music abayimbi entalo zivudde mu music kati muli mu kweraga bwerazi eno show business bw'obanga ofunye obusobozi teekawo gwate olinda byaki banagamba nti nditwala bingi teyatuuka lugera abaganda balugera nditwala bingi yafa takoze eki yafa tatuuse so teekawo kyokola ki kyosobola era kyoyina nze sirina buzibu era nange bwe naafuna ssente nga mbayisaamu ekyuma ekirala bwe naafuna ssente nga mpasa omukazi bwe naafuna ssente nga nzimba mansion bwe naafuna ssente nga ninnyonyi nga ngendako nange ebweru nga ndya ku kyemisana ng'ate nkoma okubanga bino bye tulimu ebyaffe bya show business tebibaamu kutiitirira tebibaamu kutya loosi oba olina tuteekawo kikugattako straight away
kati enewe nga tuvuddeyo ku bubaka obw'emmotoka obubaka ki bwolekera abali mu nteekateeka eziyingizaawo ebyuma nga bayimbi bagule naye tokoppa olw'okuba gundi aguze ojja kuggweramu bwereere gula ng'osobola okukola ki okugula n'okumanaginga n'okumaintaininga tomala gagula waliwo oba yali muyimbi ki eyagula emmotoka ate nga talina waasula oba yali mukozi wa ku rediyo lubanyumizaako kyali awo yagula emmotoka kandi oli n'amugoba mu muzigo okitegeera sente zonna zeyalina yazigulamu emmotoka kati zimaze omugwa kaziguzeyo emmotoka aye era ndi odinga omwezi gukoze eki guweddeko n'amufulumya nandika tosula mu mmotoka emmotoka bwe yafa ne bagitwala mu galagi nga talina sente zigikanisa nandika osula naye mu galagi n'emmotoka ye kegamba don't buy nga you cannot handle don't ekitegeeza kale akayimba akaliri puzzle lunaawe genda ogule emmotoka basooke bakawulirize nnyo bagira balindako akayimba ako kawulirize nnyo naye ate wuliriza ne buno obubaka biba bwakugamba nti gula when you can afford to maintain togula kweraga bampaane oyassa togula bampaane ojjaba otukoze bubi nga ffe ba blood yaman ye biba Uganda bannaye ebintu byabawa kyovulaba naleese omuyimbi abawere ddala ensonga zino kuba ye muyimbi nze nandyogedde ebyangaze ankose president we Masaka mwani badde mu bizalawa kyovulaba mubaleetedde ayongere abawe ebisingako awo tukyaliwo nnyo likinga commentinga subscribinga ne ku TikTok kwetuli Biba Uganda ku TikTok nkeberaako content yabaako muziki kweguli ne ku YouTube ya Biba Uganda music enkwali followinga subscribinga tuwomerwe ki Uganda yadde kinyiga side emu nyare side na tukisosowaza ne tubanga tubawessanyu buli kaseera yaman likinga commentinga subscribinga abantu ebali ekata Dubai South Africa Arab Emirates mbagala nnyo kasagaddewo nkwagala nnyo Rose nkwagala nnyo Shira oli w'amaanyi bonna bali eyo Ruth bo bali wano ne Shira bali wano mbagala nnyo bannaye tukyaliwo okwongera okubaweereza ankose ki president we Masaka City